luno oba lunaggwa lutya ninga tusuubira nti kyonna kye kiri ffe tubaawo kubanga tubibatuusaako mumanye biki ebigenda mu maaso mwenna gyonna gye muli mbaniriza nate mwenna abali ku NCK TV mwebali kubanga mugyekuumiddeko mwebali kutambula naffe mugamba mutya ye abange muli mutya olunaku lubatambulira lutya nno lunaku lwaleero lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 17 mwezi gwa kuna mwaka 2024 mwebale kubanga gye muli nnyo tusiima nnyo era tusiimira ddala okubanga mwekuumidde ku mukutu paka essaawa ya kakati mukama abaddizeewo buli kimu kye musinga okubanga mwetaaga ensonga za mukyala Rema Namakula Idrisa Musuuza ne mwana muwala Fiona Nyamutooro bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso naye nno obadde okimanyi nti abanamawulire be basinze okubanga bazumbulukusa ensonga zino be basinze okubanga ensonga bazizumbulukusa buli olwakedde kiri buli olwakedde kino buli olwakedde kiri nakugambye nti Eddy Kenzo yabaddeko ko nga mukambwemukko era yatuuse okubagamba nti bwe mba nayogera nakyogera kyaggwa saagala ate kumbuuza saagala biddamu nakyogerera wali oba wakiwulira nga nkyogera nti muntu wange Honorable Namutooro kyaggwa period toddamu kumbuuza question endala ekwata ku ebyo era yabadde mukambwe era n'asirika n'agamba tagenda kubiddamu tuwoba mbuuza ebikwata ku music mbuuza bikwata ku nze nga nze Idrisa Musuuza naye ebikwata ku relationship yange oba mukyala wange oba baana bange toddamu bikominkereze kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso omukyala Rema Namakula ono nga ye mama Amar eyaliko omukyala Eddy Kenzo banne yagambye nti yeewuunya lwaki abantu bamudraginga mu bintu bino yagamba nti tabirinamu era talina gwa kompiitinga naye agamba ye ya moving on akimanyi omwami we omu bw'ati Dr. Hamza ye mwami gw'ayina nti kati akompiitinga ebiki already yafuna nti singa abadde nga talina mwami nti mwandibadde mugambye nti wakuba Eddy Kenzo afunye kati naye akompiitinga afuneyo agamba talina bya kompiitinga era talina gwa kompiitinga naye agambye ekisooka ye abadde mu bufumbo kati emyaka gijjo gyetoolodde nga Eddy Kenzo yatabadde n'omukyala katugambe oba abadde naye ng'amuyineeyo nga teri amanyi nti bandibadde bagamba nti oba oliawo yali competition ne Dr. Hamza lwakuba Dr. Hamza yamuggyako omukyala nti naye yeewunya nnyo abantu bamudraginze nti mu bintu bino ebya Idrisa Musuuza ne mukyala we Fiona Nyamutooro agambye nti kano kekkadde baleke nabo bashayininga ebyabwe tikubanga nange eno gyendi ndi musanyufu nnyo nti era simanyi emirundi gye nsobola okukiddiŋŋana nti ndi musanyufu ti kati siraba gye mugiraawo mutandike otukompeyalinga ate ono kiri nti ye abange ani yabagamba nti mu nsi Mukama yali yatonda nti tufaanagane buli kimu nti tekibaawo nti olaba n'abalongo ba identical twin betugamba nti bano ba identical twin nti bafaanagana tosobola baawula nti nabo babaako n'ebibaawula nti era nabo tebasobola kufaanagana 100 ku kinaakyo babaako nekibagamba nti gundi kino oli nakato asingako 2 kino 2 asingako nakato kino nti ye bannange kikyo nti muleke abantu banyumirwe nti kubanga nze ndi mu bulamu obwange ne mwami bwange Dr. Hamza nti gye tuli basanyufu nti era ebyeyo tetwagala kumanya mwe ababireeta ne mubituleetera tumanyi ne mutudraginga mutaddeko n'okubanga nti mututaaginga mu bipositi byammwe tibye tuba tetumanyi tugenda okwesanga ofuna notification bakutaaginze wano tiye abange timuleke abantu banyumirwe obulamu bwabwe era yabagambye nze Eddy Kenzo simwinaako buzibu era ne mukyala we Nyamutooro sibalinaako buzibu kubanza nze yasooka okumuvinga on nze yasooka okufuna omwami wange nenangirira mu butongole ne mwanjula era ensi yonna n'ekitegeera nti kati ndi mukyala mufumbo nti kati bino bye muddaawo ne mutukompeyalinga
simanyi ono asinga kino, ono maama ali biki, ono ali bw'ati, nti it is fine. Nti bo ng'abaami be bamanyi buli omu kati aseetolinze afunye omuntu. Era ye agambye nti munnange abadde abasaba mulekeraawo, tabiriimu ebintu bino byemugezaako okuba nga mumuduragingamu buli kaseera, buli dakiika, ono ayogedde kino, ono ataaginga ono, ono ataaginga ono, agamba nti bambi mubireke. Nti bw'oba Eddy Kenzo afunye minisita, it is fine. Yoyo Mukama gwe yamutondera. Agamba nti omuntu yenna omukkiriza oba ng'okkiriza Mukama Katonda nti obaako n'okukkiriza n'ogamba nti ekyaliwo osanga yali pulaani ya Mukama Katonda, nti tetwatonderwa kubanga tuwangaalira wamu. Nti byonna byonna osanga Mukama ya pulaaninga bw'atyo, nti ndesooka ne nfuna Eddy Kenzo ne tubeerako wamu ne tubanga abaseetolinze naye ebintu birigaana, nti olwo mbu nga Katonda aba yategekera Eddy Kenzo nti ajja kuseetolinga ne Nyamutoolo ne Rema aseetolinge naani ne Dokita. Jjukira ne Dokita yali ayinako omukyala era naye tebyatambula bulungi. Dokita Hamza yali ayina omukyala era naye yali mwami mufumbo, naye neera ebintu tebyatambula bulungi ne bigaana. Era we njogerera omukyala oyo naye kati yafumbirwa walala, kitegeera oba bamuyita Bushira, yafumbirwa walala. So ekyo kitegeeza ki? Nti buli kimu Mukama Katonda mbu aba yina engeri gye yakiteekateekamu, tikiritambula bwe kityo, kirigenda bwe kiti, kirigenda bwe kiti. Nti osanga Honorable Nyamutoolo yoyo Mukama gwe yategekera Eddy Kenzo nga bano bonna bonna baaliwo just kubanga babaawo kutambuza budde naye nga omutuufu ajja. Nfakiti ababuuzizza nti abasinga obungi abaali ne ba girlfriend baabwe batandika nabo be bakyala bammwe, oba abasinga obungi omwina aba boyfriend bammwe mwatandika nabo be bami bammwe. Nti tuyinza okuba nga nedda si ye ansa, nti naye kiki ekyakulemya? Osanga buli kimu kyali kitambula bulungi naye woba akantu kateni ebintu ne bigaana, nti eyo eba pulaani ya Mukama Katonda. Nti era oyinza okusanga nga nammwe webityo we byali nga mwalekawo be mwali nabo, ate nga oluusi abantu babalabanga nga perfect couple, ng'omuntu agamba nti bano beesaana, naye ne kigaana. Nti lwaki? Nti eba pulaani ya Mukama Katonda nga teyabatondera nti mujja kuwangaala wamu. So agambye nti ye gyali eri musanyufu. Bino ebyokuba kumpeyalinga, ebyokwogera kino ono yakoze bw'ati, n'okuba nga mubataaginga buli kaseera, ate simanyi bakubyeko ekibaati, bakubye ikolayiza, ate kino agamba nti nedda. Bw'oba ikolayiza nti ye yasooka omukuba kubanga nti yasooka okufuna omwami. Ate n'abagamba mujjukiremu Rema amazima agaliwo nti yali ayagala Eddy Kenzo, naye tetumanyi ensonga lwaki Eddy Kenzo yayabulira Rema n'amuleka mu nnyumba yekka. Mukazi wattu n'atuuka n'okukuba akayimba siri muyembe nti oninze kwengera, nti siri paapaali. So ebintu ebyo bwe bityo yagamba nti oba oliawo yali pulaani ya Mukama Katonda kubanga tamanyi yali ensonga lwaki Eddy Kenzo yakikola. Yadde yakaabanga n'amulinda ebbanga eryo lyonna, n'atuuka okulajjana, n'afulumya oluyimba. Abantu ne batuuka n'okugamba Eddy Kenzo nti munnange olaba omukyala akufulumiza oluyimba. Nzijukira ne sheeyo yaliwo era Eddy Kenzo n'atendinga sheeyo, mwana muwala Rema n'amufeesinga mu maaso n'amugamba siri muyembe, abantu ne bakuba enduulu. Neera Eddy Kenzo tekyamugaana, n'asigala nga yedinstansinga n'aleka Rema yekeeri. So yalina ensonga ze, oba oliawo yali pulaani ya Mukama Katonda. Nti ono kati Nyamutoolo nti ye yali eyo nga Mukama yamutondera nti ojja kubeera ne Kenzo. So tesala mulowooze nti ne Nyamutoolo Eddy Kenzo ye boyfriend asoose, naye ayinza okuba mbu alina gwe yali ayina ng'abantu gwe bamanyi era nga babalaba nga perfect couple, naye era tekisobose okubeera naye kati nadde wa Kenzo. Nti oba oliawo mbu pulaani ya Mukama Katonda bwetyo nti Nyamutoolo ye mukyala omutuufu agenda okuseetolinga owa Kenzo. Ne Rema nti Mukama ayinza okuba nga yamutondera nti Dr. Hamza yeewuwe era gwe agenda okuba nga baseetolinga naye mu bulamu bwabwe bwonna. Ate oli omukyala Bushira eyali mukyala yali mukyala Dr. Hamza naye yalemwa, naye weebuze lwaki
naye lwaki yalemwa owa Dr. Hamza? Abantu mulaba Hamza buli omu n'agamba waawo, laba essajja, laba omwana w'omuntu yakula n'awola. Jjukira abakyala bameka batunda Hamza ne bagamba nti y'ono. Naye gwe weebuuze lwaki omukyala Bushira naye yalemererwa n'anobayo. So bintu bya Mukama Katonda nti biba bizibu nnyo, tubimulekere bw'aba abirese bwe biba bitambula. Nti obudde bwe buba butuuse nti aba y'omutuufu. Nti ne waba nga si y'omutuufu mbu ne wepapira n'okola ki era obudde bujja kutuuka bireme completely ate Mukama aleeta oyo omuntu omutuufu. So nange ebintu bwe bitambula yabagambye nti mumuduraginze nnyo mu bintu bino, kyagambye nti mu butuufu mulekeraawo kubanga ye talaba wajjiramu era talaba ne dokita wajjiramu. Kituufu Eddy Kenzo Tatamal era ekyagambye tagenda kijjawo era kino kijja kusigala nga basigala bali close ku lw'omwana waabwe, naye nga ye ya moving on, ayina omwami amwagala naye gwayagala kikumi ku kiinaakyo era gwalabira nti future yaabwe ntangaavu nnyo bwe banaabeera wamu era beesuubiza nti bintu bingi nnyo bye bapulaninga okukola Mukama wanaaba ababeereddewo nga abawadde obulamu. Si bigambo byange, bigambo bya mukyala Rema Namakula, Mama Mal Omubwate, mukyala Dr. Hamza Omubwate. Yes, mbagamba kimu nti mikwano gyange ke kaseera gwatana subscribinga omukutu guli gumu gwoka NCK TV, ke kaseera okuba nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu ffe we tulinnya amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugabatuusaako. Tukkirize tube nga tukwerekereza, tujja kuba nga tukoma mu maaso awo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala, tovaawo.